Nakamya oli buteevu ku BBS Telefayina tubuulire. Webale nnyo Jo Nabawes n'abatulaba ku Telefayina abali wano emabega wange be balamazi abatuuse okuva mu kitundu eky'Elango ate nga nabo bazze okwetaba mu nteekateeka eno ey'okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Bajjidde mu kibinja ky'abantu bangi basukka mu 100 era nga batambuza bigere okuva mu kitundu eky'Elango okutuuka wano e Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi bwe bagenda ate okwetaba mu kulamaga okw'omulundi guno. Ate okulaba nti bajaguza abajulizi ba Uganda n'okuba nti ate bajjukira ebbanga lino ery'emyaka 2 n'okujaguza lye bamaze nga COVID-19 gyali kale nga tebasobola kwegazanyiza mu lunaku luno olw'abajulizi. Ebyokwerinda by'amaanyi nnyo mu kitundu kino eky'e Namugongo okuva ku kkubo eriva ku bakatuliki okudda eri ku bakristaayo oludda gye tuli. Ebyokwerinda by'amaanyi, waliwo abasirikale aba poliisi abatambuza ebigere, waliwo emmotoka za poliisi ez'enjawulo bagezaako okulaba nti batwala mu maaso ebyobutebenkevu n'okulawuna okw'enjawulo okulaba nti abalamazi abali wano security yaabwe oba ebyokwerinda byabwe biri ggulugulu. Enguudo nnyingi nnyo ezituuka mu kitundu kino eky'e Namugongo zaasaliddwako olw'ebyokwerinda bye nkutegeezezza. Era abakozesa amakubo ag'enjawulo okutuuka e Namugongo teweewuunya ng'olina ekkubo ly'okoosezza ne bakugamba nti ate olina okwetooloola. Kale bw'obeera ng'olinayo omuntu eyakusooseeyo kikulu okusooka okuwuliziganya naye n'obeera ng'olambikibwa bulungi. Ng'oggyeko ekyo ab'ebyokwerinda ate n'ab'ebyobulamu nabo tulaba minisitule y'ebyobulamu ensonga eno yagikwasizza maanyi si kutangira kirwadde kya COVID-19 kyokka naye ate n'abantu bennyini akanyigo, omugoteko saako ebintu ebitali bimu ab'ebyobulamu babikwasizza maanyi. Bw'oba ng'ova mu bakatuliki okudda wano mu kkubo eridda e Nakiyanja mu bakristaayo nawo wasimbiddwawo mmotoka eya poliisi gy'olaba emabegaawo okulaba nti abantu abasala okuva eri okudda obuuyi buno basunsulwamu. Tomala gatambulatambula okujja mu kitundu kino. Olina okuba ng'otambula n'ekigendererwa ekyokulamaga oba eky'ebyobusuubuzi okulaba nti totaataganya nteekateeka yonna egenda mu maaso. Kale yeeyo poliisi gy'olabaawo okunyweza ebyokwerinda. Oluguudo luno lutera okubeera nga lukwatidde. Njagala okulengezaako oluguudo luno lw'enkubye emabega. Kizibu nnyo okusala mu luguudo luno olaba nti tolabawo muntu yenna asala. Wateereddwawo ab'ebigere we batambulira n'emmotoka ez'abakungu oba n'abantu abaddukanya emirimu egy'enjawulo omuli ab'amawulire, ab'ebyobulamu, ab'ebyokwerinda lino ekkubo lye balina okukozesa. Naye si buli muntu nti ateekeddwa okusala n'abeera nga ayita mu kkubo lino. Ate oludda luno njagala okulengezaako sayidi eno olabe nti mugano gwa nswa eri bannaffe abali ku ludda olw'ebyobusuubuzi olaba nti buli omu yazze n'ekintu ky'atunda okuguza abalamazi. Abalamazi bano naddala bava mu bitundu ebyewala batera okujjamu n'akasente kaabwe akatonotono okulaba nti babako ebintu bye beegulira okuva wano e Namugongo ate ne babitwala. Kale bye byobusuubuzi bwe bityo bitambula abalamazi we bali abamu bakebera ku ngoye, ku ngatto, ebyokunywa twabirabye dda, ebyokunywa bingi n'ebintu eby'enjawulo abantu bano bye basobola okwegulira ne baddayo nabyo ewaka. Ate abalala tubalabye nga babiyingiza munda mu yeekaalu okulaba nti biweebwa omukisa ate bigenda okuddayo ewaabwe okubikozesa nga wamma ddala nti ebintu ebyo bitukuvu. Kale kye kifaananyi kye nsobola okusiigira wano e Namugongo. Tukujukiza nti okulamaga ku ludda olw'abakatuliki no ku ludda olw'abakristaayo lwa lunaku lwa nkya era tujja kuba nga tubibatuusaako mawulire gaffe gambuuze agesigika ate n'olunaku olw'enkya enteekateeka yonna togisubwa ku BBS Telefayina. Nze Carlton Scovia Nakamya ndi wano e Namugongo. Kale weebale nnyo munnaffe Carlton Scovia Nakamya, weebale nnyo munnaffe